الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praised platform which you have promised him. Adhan ngekutuswako Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. eno ye Salam TV. Better steady, be better. Kakati bannanga bafere bangi mu ggwanga bakozesa amasimu nakubya nagamba ntaddeko ssente bweziti ku simu yo
n'okebera essimu nga messages ze ekulaga nti kuliko ssente kubanze baali bakinkozeeko. Bw'okebera essimu gamba genda ku mobile money wonna weeri okumpi omugamba ansindikire ssente ezo akupuridinga nnyo okulaba nti osindika ssente ezo ozizzeeyo nga messages ze oba si kyekyo waba takozesezza nkola ayinza okugamba nti kebera ku ssimu yo. Bw'okebera ku ssimu yo olaba oba ssente kweziri gwe wooyingirizaamu pini nga kuliko ssente ogenda okuddamu okebera ku ssimu nga ssente ezo zivuddeko. So kati mukozesa essimu ezo bulungi okusobola okulaba nti tebabafera kubakola nga nze kye baali bankoze kubanze nali aweya ku bo nensobola okumutebuuka ekyavaamu nangu bwe gutyo bwe guli kati kyembadde mbasaba nti mubeere stede ku bafere bangi mu ggwanga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. We all have that one friend. Always by your side for the big moments and ready to assist. He's always got his eyes on the prize and his heart in the right place. Where would we be without our BFFs? This season, enjoy all 380 Premier League games with your BFF GoTV. Upgrade or reconnect to GoTV Super Plus for the discounted price of just 90,000 shillings today. GoTV Uganda. Love it. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Bwe bakubidde essimu amasanyu ganzise kubanga nabadde ku mulimo nebikola nensooka nembivaako nempita bannange nembagamba banaye empangudde essimu nagirabye ngaerabika eryofiisho nyiga star 165 star 80 hash ogoberera endagiriro asasulira abaana bangi naye nga ye akozesa momo obulamu bwe bwonna laba alla bwamubiseeko akasubi naawe osobola wewangula school fees no wanika mu bbanga tulabe yongerayo mu bbanga yongera mu bbanga kyekyo. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero eririna buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School abawankizo nnyo mu buli kyakola. Eno ye Salam TV.
إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mikwano gyaffe mwenna abali ku TV yaffe eno Enganzi, TV yammwe, TV eggwanga, mbalamusiza nnyo, mbeebaza byonna bye mukola. Tukakasa bulungi obudde buno, abamu tuba tunyuse ate oluusi bawaayo n'abatandika obutandisi kusinziira ku ngeri gy'oba otambuzaamu emirimu gyo. Mwenna abanyuse tubaagaliza okutambula obulungi, mutuke bulungi, n'abantu bamwe basange nga bali mu mbeera nnungi, so nammwe abatandika obutandisi oba bakyakakalabya nammwe tubasabira mikisa. Tukyali ku mulamwa omukulu omunene guli ebyamagero bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye ennyingo gye tuliko nga tetunnabituukako butereevu, obubonero obulaga nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ddala nabbi wa mazima era Allah yamutuma atuleetere obulungamu. Obubonero bungi, twalaba obumu ku bujulizi bw'abantu abamanyi ebitabo Injiri ne Tawuraati nga bamuwaako obujulizi. Twali ku olwedde twali ku Najashi, kabaka Najashi, Malikun Najashi, Malikul Habasha, kabaka wa Ethiopia alibayita Najashi. Tulaba nga yawansiganya ebigambo n'abamu ku abasiraamu abasenguka baali bavudde e Makka ne baddukirako eyo ng'embeera etabuse. Ebigambo ebyo twabiraba byonna byalimu, enkomeyo yaabyo tujja giraba nga yalimu okakasa nti ddala Muhammadi, Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ddala nabbi wa Allah. Mawduuna al-adillatu الدالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا الحوار الذي دار بين ملك النجاشي والمسلمين المهاجرين إلى الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم. Era katono nnyo omulundi ogwo nga twagala tuyongerumu, twalaba nti embeera bw'emala okutabuka mu kibuga Makka, lamma raa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yusibu ashabahu min al-adhabi wal-bala'i min kuffari Quraysh ashara alaihim an yuhajiru ila al-Habasha لعلمه أن ملكها النجاشي ملك عادل، وهذا في السنة 5 للبعثة، وكان رحيلهم تسللا حتى لا تشعر بهم قريش. Omubaka bw'akulaba nga mutuufu embeera egaanye, ng'embeera eri e Makka etabuse ku basiraamu abali basiramuse, Babiraali babakulula ku njazi mu musana, Sumayya bamutemudde mu ntemula etiise nnyo, yagamba nti bannanga asobola yeetegule. Basahaba bano kwe kwetegula ne baddukira ku Ethiopia. Be batuuka mu Ethiopia, kubanga omubaka yali amanyi nti kabaka wa Ethiopia mu kiseera ekyo Najashi yali musajja kabaka nga mwenkanya, nga tenza kukkiriza buli azaamaanya. Kyobulaba nti yawa ekirowoozo nti abasiraamu abasobola mugende ku Ethiopia mubufuneko ku buweerero, kuba baali babatigomya. Ate nga tebalina musango gwabalanga wabula kuba abasiraamu kyokka, tebalina musango gwabalanga. Nolwekyo abasiraamu kwe kugenda nga bakulembera Jaafari mu mwaka ogwokutaano okuva mu kutumwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne bagenda era bagenda
kwemulula bwemuluzi tasallula nga bulaba abantu batuloka oba omwana bwatuloka ne bano ku ssomero ne bano batuloka butolosi tebagenda nga babalaba ne badduka ne bagenda Ethiopia. walamma alimat quraishu bikhabarihim kharajat fi ithrihim wama wasalat ila shatii illa wakanu kadi ghadaruhu ila alhabasha. Bagenda okitegeera nti abasajja bemuludde abasiraamu batandika okubawondera kyokka bagenda okutuuka ku nnyanja kubanga basala nnyanja kutuuka ku nnyanja nga abasiraamu basomose ne bamanya abasajja batusimatuse naye tebatuula abasajja abakuraishi b'omu Makka tebaali bangu basala amagezi engeri bayinza okutuuka Ethiopia nayo boogere n'obwakabaka bwa Ethiopia mukiseera ekyo babakomyewo era kyebakola. ثم كرر كفار قريش إرسال رجلين منهم وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. oluvannyuma gavumenti yatuula negaa tukoze tutya abasajja batudduseeko abasiraamu badduse bali mu Ethiopia ne batuma abasajja be baali bamanyi nti basajja boogezi balungi banyonnyola ensonga eri obwakabaka bwa Ethiopia bagende bakimeyo abasiraamu gye baali baddukidde babakomyewo babakole kibaagala. liyastaruddu haulai almuhajirina ila Makka wa akhadha ma'ahuma hadaya kathira lilbatwarika wannajashi walam yatruku min albatwarikati baturiqan illa uhdu ilayhi hadiyata حتى قال لهم إنه دخل على بلادكم غلمان سفهاء فارقوا دينهم ولم يدخلوا في دينكم. batuma abasajja babiri nga betubalabye bagende boogerezeganye n'obwakabaka bwa Ethiopia. Manya kati gavumenti y'e Makka etuma eri obwakabaka bwa Ethiopia nti mu nsi yammwe mwaddukiddemu abantu baffe naye si balungi tubadde tusaba mu batuwe tubazzeeyo. Ne balonda abasajja ngambye abasajja eŋŋwaŋŋuli aboogezi abalambika ensonga ne bagenda era kyebakola ne bagenda ne babawo n'ebirabo babawo ebirabo bingi bye banaawaako kabaka n'abakungu era eyo gye bagenda nga bayita nga bagenda bagaba ebirabo era ne bagamba nti kati ffe tuzze naye twagala kabaka babakkubidde beera ku saidi yaffe mugambe nti abasajja bakyamu abo babawe babazzeeyo tetujja naffe kubasobola. Ebyo birabo kikyali ekikulu ky'ebirabo bye bagenda nga bagabira abakungu mu bwakabaka bwa Ethiopia oba bwa Najashi. Agamba nti wakad ataina ila almalik liyaruddahum ilayna faidha kallamaka almaliku faashiru alayhi bi an yusallimahum ilayna. Era birabo babanga bagamba nti birabo bino bitukuwa twagala obere ku saidi yaffe kabaka senga akuwebuuzaako nti owayo olabye otya abasiraamu bano abaddukidde mu bwakabaka bwaffe tubazzeeyo mu gavumenti kubanga okwalinga kunoonya obuddamu Makka yali agaanye. Omubaka nagamba basobola mwetegula ekibambulira nga bwosiramuka bizibu by'amaanyi musawo gw'amaanyi gwonna ggomola. Nolwekyo kati ne baddukirako mu Ethiopia mbaka nga bakkiriza kakati bano era babanonayo ne mu Ethiopia babakomyewo kati nga bano bawaayo ebirabo babagamba nti bino ebirabo byolaba singa kabaka anaabakwebuuzizzaako nga gwe omukungu we nti owaye abasajja bano abavudde e Makka bagamba abantu bano tubabawe abaddukidde eno mulabye mutya tubabawe nga baga nti mumugamba nti babawe basajja bamutawaana nnyo tetujja naffe basobola kyensonga yali mu birabo corruption bwetyo enguzi bwetambula olusi bibanga birabo naye nga ate olusi nguzi noli asobola okukuwa enguzi nga yeefudde nti akuwa kirabo naye nga amanyi nti maaso awo alina kyabala singa banaakubuuza omusajja wafunye ekirabo kyo oyinza okubeera nga tujja kuba mwenkanya. Nolwekyo lwe twalaba byonna twabiraba kabaka twagadde nga tuera kusa okuyunga waliwo
omusomo ng'olina okugenda ku Katonda emabega osobola okuguyunga. Ebyo byonna ebisinga twabiraba. Naye kabaka bano batuuke mu bwakabaka bwe yali afutegeddeko nti abasiraamu baddukidde wano nga tewali taabu nti kale tebalina mutawaana nti ye agenda okulanga abakungu batuuse okuva mu gavumenti y'e Makka nti kiki nti abantu baddukidde muno abantu baffe baddukidde muno twagala obatuwe tubazzeeyo nti ye naga asinza kuba baabwe ntyo katumala obbayita n'abayita Jafar ne bakulembera Jafar ibn Abi Talib radhiyallahu yali omukulembeze twamulaba yayingira wankaaki nga ne bayingira wa kabaka ne batuuka wa kabaka nga tebavuunamye kabaka yali taludde okulaba naga ate kiki naga nti yaffe tuvuunamira Allah yatutonda yekka tikale mugamba ki bano baabano mubamanyi nti tubamanyi bava Makka gye muva nti ye twakiraba bulungi nnyo ne babuuza nti batulanga ki basaba banze kutusaba tubazzeeyo tubabawe mubuddeyo Jafar abuuza tubabuuze batulanga ki tulina omuntu gwe twasse nga tuvaayo tulina atubanja tulina kiki kye twakoze lwaki batuzaayo badde batutulugunya naye nga batutulugunya kuba tuli basiraamu ombaka n'atuwa amagezi tujje eno nti oli kabaka mwenkanya tuyinza kulyazaamanya era tubadde mu mirembe okusirisa awo ne bigaana kabaka ne bigaana manya bali abazze okusaba kabaka yabagamba asinza kuwaayo bantu bano kubanga twayogera wonna yabuuza lwaki babalanga ki nti kubanga ffe twali tusinza nabo nga tusinza ebifaananyi ffe ne tubivaamu ne tusinza Katonda ne tukkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabuuza Muhammad yabagamba ki atulagira kuyisa bulungi kuyunga luganda kusinza Allah bano kibatulanga kabaka nagaa nti sisobola kubabawa muddeeyo temulina nsonga lwakimu tebalina kyebabakoze tebasse muntu tebalina gwe babbye bazze bafunye obudamu ate nga nze mbawaayo sisobola kuwaayo bantu bazze banonye budamu nga mubadde mubatulugunya muddeeyo mugende n'ebirabo byammwe mubitwale n'ebirabo n'abizira kabaka we Najashi yabiziraga ebirabo byammwe byonna mubitwale kakati awo olukwe lugwa butaka olwo pulaani B etandika pulaani B egenda kutandika olwo lugaanyo lusooka lugaanyo basajja bano bali bagezi tebeebaka naka tukoze tutya kumatiza kabaka sajja bano tubeetaaga okubazaayo sajja batutumye gavumenti namba yatutumye yatuwadde obwesige etwenyumiririzaamu tunaddayo tutya nti twalemeddwa okuleeta abantu twalemeddwa okumatiza obwakabaka okutuddiza abantu niwagamba nti omu kyava agamba nti kyetugenda okukola agamba nti falamma kana alghadu qala amru linajashi ayuha almaliku innahum yakuluna fi Isa ibn Maryam qawlan adhima فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في عيسى kakati bagamba nti bakomawo enkera bagamba nti sebo tulina kye twakugambye nti kiki abasajja abo boolaba sebo bavuma ne Nabbi Isa kubanga ono kabaka yali mu Kristaayo ne bamanya be banagamba nti bavuma Nabbi Isa kanaba kaweddemu kiki nga saati mwakingambye nti atwerabidde bavuma Isa era tebakkiriza nti Katonda era tebakkiriza nti mwana wa Katonda era tebakkiriza nti omu ku bakatonda nagamba kati muddemu mbayite basajja baali bamanye baswaba bali eri basanyuse bagamba alhamdulillah Allah atusaasidde agasajja gandi gagakutuzaayo baba bakyali awo nti kabaka ate nabeetaaga nti ate kiki nti abeetaaga awo ne bamanya nti oba kati ate kiki ekiriwo twali tumanyi tuwonye oba kabaka amatidde agenda tuzaayo ne bagenda ne baddeyo mu lubiri ewa kabaka Najashi fazawu walakin ajmau ala sidiki baatya nnyo naye ne bagaa ati wali kyakkola Allah ajja tutaasa kala Jafar naam
kati kabaka agamba nti otyo baŋambye ekigambo wano ti muvuma Isa muvuma Yesu kituufu temumwagala temumukkiriza. Jafari yali omukulembeze yali ayogera ku lwa banne bali abantu nga 8 n'agamba nti sebo قال في الذي جاء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقى إلى مريم. نغام سيو نبي Isa tetuminako buzibu Yesu tumukkiriza tumwagala mu Qur'an ajjuddemu tukkiriza byonna byakola n'ebyamagero bina buli kimu nolwekyo tetulina kizibu nabbi Isa tumanyi nti muddu wa Allah era mubaka we tukkirizanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatulungamya ku nabbi Isa nolwekyo ekyo batukonjera tetulina kizibu kyonna ku Yesu. Kabaka mwange mumuvuma ya afet tetumuyinaako nsonga Qur'ani ajjuddemu mu Qur'ani ajjudde nabbi Isa bimwogerako bingi mu Qur'ani n'agamba nti tumukkiriza nti muddu wa Allah era eyazaalibwa omukyala yali tamanyi musajja Maryam olw'obuyinza bwa Allah jalla waala talina kitaawe wabula alina maama we yekka. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النجاشي kyabaddira akaggo n'agamba mu butuufu ekyo kimwogera ku nabbi Isa kyennyini kyali temulina kimwogeddeko. Ono kabaka yali mu kusitaayo ate nga amanyi ekitabo Injiri ng'akisoma bulungi ng'akitegeera kyavaga nti nga byemwogedde byennyini byebyo. Kati era Jafari n'asomera namugamba nti kati oti ogambye mu Qur'ani ayogerwako nti ye nagamba ayogerwako wa nabbi manya Jafari kyava mugamba nti namusomera suratu Maryam ezimu ku aya ezisooka naddala okutandika ku aya nga aya nyingi wano naye suratu Maryam sura ya 19 ne aya okutandika ku aya nga 15 awo wonna Allah ayogera ku nabbi Isa gye yamusomera kabaka bagenda okulaba nga atulukusa amaziga n'abasasodooti oba be bafaaza olwaleero walevulanti nabo nga bakaba amaziga nga bawulira Qur'an nga bawulira amazima nga bawulira Qur'an nga yogera ku nabbi Isa alayhi salaam. Mu bitabo ebyayogera ku nabbi Isa alayhi salaam ekimu ku bitabo ekimwogerako ennyo ye Qur'an kubanga emwogerako eyogera ku kuzaalibwa kwe nga tannazaalibwa eyogera ne ku maama we Maryam eyogera ne Maryam alayhi salaam maama we n'engeri yakulamu ne gye yawangaalira ne biki bingi nnyo. N'olwekyo ono Jafari kyeyakola yamugamba nsomeramu bw'oba ogamba nti Qur'ani eyogera ku nabbi Isa alayhi salaam nsomeramu eyo mwegererako wanamugamba suratu Maryam namusomera mu suratu Maryam okuva ku aya ndowooza nga ya 15 kubanga aya nyingi nnyo wanezogera naye katugambe nti we basinga okumwogererako ennyo aya eye 15 mujja kusoma mu budde bwammwe suratu Maryam bagambe sura ya 19 genda ku aya ya 15 ojja kulaba nga Qur'ani eyogera ku nabbi Isa ebigambo bingi. Suratu Maryam mu Qur'ani mulimu sura naba bagita Maryam oyo ye maama wa nabbi Isa alayhi salaam. Qur'ani eyogerako ne ku family ya nabbi Isa alayhi salaam eyogerako ne ku bakojjaabe eyogerako ne ku bajjajjaabe abazaala maama we. N'olwekyo kyembagambye nti ebitabo ebyogera ku nabbi Isa gyebiri ebirala naye Qur'ani nsaale era eri ku mwanjo nnyo kwogera ku nabbi Isa alayhi salatu wassalaam. Niye wano Allah agamba wadhkuru fil kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya. Allah agamba nabbi Isa nti basomere ku bikwatako ku Maryam
mukiseera ekyo yafuna ekifo neyebeera eyo ng'asinza Allah we, kubanga yali mukyala maama wa nabbi sallallahu alayhi wasallam yali mukyala munaddiini, yakula munaddiini, muwala wa ddiini. So nga ebiseera bya abantu baana abawala baali beekolaakola ebintu bingi, naye ye yali munaddiini era yakulira mu maka ga munaddiini ayitibwa Zakariya. Oyo yali nabbi wa Allah mulamba, nje yakulira. Nokyo mujja kusoma mpolampola mujja kulaba ezo aya zonna. Fatakhadat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Nti gye yalinga awangaalira nga talabika nga tajja nnyo mu bantu olw'eddiini n'olw'obunonefu obwaliwo mu kiseera ekyo. N'olwekyo yasinzanga Allah we, eyo Allah gye yamusindikira Jibuliiru ruhana, mwoyo kugamba Jibuliiru bamuyita mwoyo omutukuvu ye Jibuliiru, malaika Jibuliiru. Kati Allah gatwamusindikira mwoyo waffe omutukuvu amakulu Jibuliiru, eyo gye yali awangaalira n'amuleetera omwoyo gwa Nabbi Isa era n'agumufuuwamu. Nabbi Isa n'afuuka omuntu ngera n'emyoyo gyaffe gyonna n'ogwange n'ogugwo n'ogw'omulala. Bw'omala okweza emyezi 4 mu lubuto lwa maama wo, Allah asindika malayika nereeta omwoyo gwo negufuuwamu. Era kyova oli okulaba nga abakyala omukyala agamba omwana atandise okusamba, naye ono mu kusooka mwezi gumu 2 aba talina kyasamba, aba kiba kinyama. N'oluvannyuma lw'emyezi 4 Allah atuma Jibuliiru enkola y'emu nga bwe yatuma Jibuliiru nereeta omwoyo gwa Nabbi Isa alayhi salaam negufuuwa mu Maryamu, amakulu negufuuwa mu Isa ng'ali mu lubuto lwa Maryamu, era bwereeta n'emyoyo gyonna kase emyezi nagikola ki giggwako giwera negufuuwa omwana oyo n'atandika okuba omulamu, n'atandika n'okusamba n'ebirala. Nekino bwe kyali. Kati bino babisomera aya zino Jafar ibn Abi Talib yalanu sababono agisomera kabaka atudde awo n'abakungu bonna nga bomanyi olubiri bwe lubeera, naddala ate embiri ezezedda. Abakungu bonna batudde, abambowa batudde, abantu batudde, abasiraamu bazze batudde nabo bali awo. Ono omukulembeze waabwe yekka yayogera, kabaka awuliriza anyenya mutwe. Kabaka yasabye nti nsomeramu, mugambe nti Yesu temuminako buzibu, ne mu Qur'ani bamwogererawa, ono amusomera. Kabaka awuliriza. Zino aya zoogera ebyaliwo Nabbi Isa azaalibwe. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Maama affe Maryam bw'amala okulaba ye teyamanya nti malayika, yalaba muntu, yali mu kifaananyi kya muntu, yali malayika Jibuliiru naye nga yali mu kifaananyi kya muntu. Yalowooza nti muvubuka oba ayagala kumutuusaako gwabuliisa maanyi. Kyavaga nsaba Allah nkuntaase akabiiko. Qala innama ana rasul rabbik li ahaba laki gulaman zakiya. Namugaa nti nze sirina buzibu, nze siri muntu, nze ni mubaka wa Allah, antumye nze Jibuliiru, antumye ndeeta omwoyo gwa Isa, gwa Yesu oyo ali mu lubuto lwo, Allah akuwadde ekirabo ky'oyo omwana. Amakulu nze lastu bashar, amugaa nze siri muntu eraliikirira, tolina buzibu bwonna bw'onsuubiramu, nze ndi malayika. Kuba malayika bo si bantu, tebalya tebanywa tebeegomba tebawasa tebazaala, si basajja si bakazi. Allah yabatonda bw'atyo, bitonde bye bimusinza. Qalat anna yakunu li ghulamu walam yamsasni basharu walam aku bagiya. Maama waffe Maryam alayhi salamu agamba nti siganye kale oba oli malayika nzikiriza, naye nnyinza atya okuzaala nze? Nazaala ntya omwana gw'ogamba? Siri mufumbo, sirabanga ku musajja, kati kinajja kitya? Kubanga ekimanyiddwa nti omuntu okuzaala omusajja na mukyala okufuna omwana, naye kati ono
si mufumbo, si malaaya. Malayika yamugamba ogenda kuzaala omwana. Kala kadhalika kala rabbuki huwa alayya hayyin wa linajalahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Malayika yamugamba nti Jibril gye twogerako wano abamagita Gabriel. Malayika yamugamba nti ekyo kiragiro kya Allah, ebya Allah byo birala tebiringa ebyaffe. Ye Allah kyagala kibe ne kiba, agamba kibe ne kiba. Yali amugamba nti gwe teweraliikirira ebya Allah tolowooza nti biringa gwe nti okuzaala wena kuba na musajja. No, ye ebya Allah aba yagadde nga bwagambye genda kuzaala nga tolina musajja, era bwe gwali. Era ekyo kitono nnyo ku bintu ebitono Allah byakola ku buyinza bwe. Ako katidi temuli na kalimu. Nabwekityo aya mujazimalayo olw'obudde kasamaze obakootingira obudde olusi buba butusalako. Sijja zimalayo zonna ne aya zonna oboogera ku Nabbi Isa alayhi salaam ebimukwatako, engeri yazaalibwamu, ebigambo ebyayogerwa. Abantu bagambye maama we tulabika oli mwenzi, tiwa bali bewunya omwana abadde talina musajja atafumbirwa nga atafuna ate olubuto. Mu ntegere yaffe eya bulijjo aba yayenze n'abasongera ku mwana naga nti Allah yali yamugambye nti toyogera nabo, bwe baba bakugambye kino basongere ku mwana. Nogamba ono omwana gwo kaifa nukalimu man kana fil mahdi sabiya. Mariyamu lwaki otusiriwaza? Kati ono omwana muto bwakazaalibwa otugamba agenda tugamba ki? Omwana muto ayogera. Baali bali awo ekyabajja enviri ku mutwe oba ekyabamala enviri ku mutwe. Fa antakahu Allahu alladhi antaka kulli shay. Allah n'amwogeza. Allah ayogeza buli kintu kyonna. Nabbi Isa alayhi salaam y'omu ku baayogera, y'omu ku baana abato abaayogera mu Busiraamu be tumanyi, nga bato bakyali ku kibaya bakamuzaala tannaweza na mwezi. Allah n'amwatuza. Amwatuza atya? Ono gwe twogerako Allah ye mutonzi waffe yatonesi n'eggulu, si ffe twamwatuza era si muntu. Allah yamwatuza ng'era bwe yamwatuza eri ekyafeyo mu kirabo ekya Nabbi Yusufu. Omukyala Zulaika bwe yali nga amutemeredde eggambo mbwe abadde ayagala kumutusaako gwabulisa maanyi, Allah yayatuza era omwana omuto kuba kabaka yali agenda Nabbi Yusufu bali bagenda ndoza Kalaba. Omwana omuto Allah n'amwatuza n'agamba nedda, ensobi mutunuulire ekkanzu ya Yusufu, bwe weeyulise mabega kitegeeza abadde adduka, omukyala ye musobi. Bwe weeyulise mu maaso kitegeeza abadde yalumba omukyala ye mukyamu. Bagenda okulaba ekkanzu nga yayulika mabega ekitegeeza yali adduka. Oyo naye Allah omwana yamwatuza nga mwana muto. Sigwe mulamu gwolwaliyo nali babadde mbabuulira abaana bayogera nga bato, naye njagadde kusampolingamu nti Nabbi Isa yekka si yayogera nga mwana muto, wabula n'ono omwana owa Nabbi Yusufu alayhi salaamu Allah mwe yasiza amutaase awona akalabba n'ebirala, Allah naye yali mwana muto nga bakamuzaala, ali kaliri bakamuzaala weeki. Nekyo Allah ye baba yagadde ekintu agamba kibe ne kiba. Kale nno bw'atyo aya bweggwako nabagambye kabaka bakulaba nga amaziga mayitirivu n'abasosodooti abakungu banaddiini n'abakungu mu bwakabaka bwe n'abamba owanga bonna naddala baali bategeera, abaali basoma nga bategeera amazima nga bamanyi n'ebigambo ebyo, bonna ne bakaaba. Oluvannyuma kabaka yasiramuka Najashi, thumma aslama. Oluvannyuma yamanaga nti sigenda kubabawa, muddeeyo n'ebirabo byammwe mubitwale. Mubagaza ki? Mubalanga bwereere. Babatwalira ki? Tebalina. Muŋŋambye tebattanga ku muntu yenna nti mubavunaana. Tebalina bintu bye babbye nga bajja nti mwagala bintu. Kakati mubagaza ki? Mubaleke basinze nammwe, muba musinze byammwe musinze. Nammwe baleke baba basazeewo basinze Allah, baleke basinze Allah. Kabaka oluvannyuma yasiramuka, kabaka Najashi, kabaka wa Ethiopia. Wakati aslama Najashiyu
بسلك النبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان قد أخفى لإيمانه عن قومه لما علمه فيهم من الثبات على الباطل كبك يسلمك نينغا بمماني tiyalaga nti asiramuse olwekyo kiki yali alaba abantu be bonna baali bamalirivu basigadde ku bikyamu abasinga abamu basiramuka era sieka yasiramuka n'abakungu bangi mu bwakabaka bwe n'abantu bangi abasiramuka abamu baali basosoloti bafaaza abaawule kanjogera olulimi kwali tutegeera Oluwarabu balina babayita asakifa naye amakulu wano olwaleero be bafaaza be balevula ne bandi basiramuka naye abasinga abamu bakweka obusiramu bwabwe olw'ebyobufuzi si kyangu kabaka ogaa nti nsiramuse omuntu gwe badde basinza n'olwekyo ng'omuntu ng'embeera naki yasiramuka naye tiyayogera nti nsiramuse n'akweka obukkiriza bwe olw'okuba yalaba nga abantu be bonna bakulembera bakyali mu birala. Fana Abi Hurairah radhiyallahu anhu kumanya nti yasiramuka obujuzi obulaga nti kabaka Najashi yasiramuka anna Rasulullah sallama naa an-Najashiyya fi al-yawm alladhi mata fi wa kharaja bihim ila al-musalla fa salla bihim salatul janaiz au kama qala Rasulullah sallama al-Bukhari. Okumanya yasiramuka bwamala okufa omubaka sallallahu alaihi wasallama olunaku lwafa lwennyini yamubika ono ali Ethiopia omubaka ali Madina sole ali Makka distance nene naye bwamala okufa omubaka yamubika nagamba tufiiridde olwaleero omuddu omulongoofu kabaka Najashi muganda waffe Allah amujjuludde era tugenda kumusaalira ekyo kiraga nti yasiramuka tugenda kumusaalira esswala y'omuntu ataliiwo swalatul ghaib bagita swalatul ghaib okusaalira omufu nga taliiwo era omubaka baswaba ne bakuŋŋaana ne bamusaalira esswala y'omuntu ataliiwo era enkola eyo nesigalawo paka yaumul qiyama ey'okusaalira omuntu nga taliiwo. Singa omuntu wo oba mukwano gwo aba afudde naye nga yafiiridde bweru yafiiridde wala tugenze kuziika oba oli omu oba muli bangi oba muzikiti oba si muzikiti mukkirizibwa okumusaalira obujulizi buva wano naddala nga tebannamuziika tebamuziika ebyo ate birala naye baate bannamuziika bamanyi bonna okuva evanjuba ne bugwanjuba kasamuga nti gundi yafudde bagenda kumuziika saawa mmeka saawa 10 kati mumuli baddembe okumala asuli wano ne mumusaalira oba ali Madina oba ali Makka oba ali Amerika oba ali London yonna gyali mujjukira juzi wano emizikiti egisinga mu nsi yonna gyasaalira mukadde waffe mufti wa His Eminence mufti wa Saudi Arabia yafa ebiseera ebyo ennaku banga siddene ne balangirira ne bamusaalira ne wano mu Uganda waliwo emizikiti egyamusaalira baga bajja kumuziika saawa bazaali 8 oba 10 ndowooza zaali 10 wano naffe nitumusaalira abasobola oba abajjukira oba baamanya n'ekyo ekyo tukiyiga nga kiva wano nti omubaka yasaalira Najashi nga ali Ethiopia kyokka nga omubaka ali Makka n'amusaalira swalatul ghaib swala y'omuntu ataliiwo. Era waliwo n'akalala kano olw'omunasaba nako tukateekewo nti ne bw'osanga nga bamaze okuziika toga Allah ageze bamaze okuziika abamu olabulabi nga abantu bavaayo naawe n'oweta kyusa tuddeyo mumaze kuziika nti ye tuddeyo Allah atugeredde
okkirizibwa wadde bamaze okuziika gwe n'ogenda wali awali kabbuli n'obuuza mutunuddewa mutwe guliriddawa biki kibula kiririddawa n'omusaaliro oba muli omu oba muli bangi kiga nti olumala kuziika bamaze okuziika batuwe emmere tugende oba tugende abamu bawetera mu kkuba eyo nedda tuuka genda kabbuli buuza ebaziise oba oli omu oba muli bangi mumusaalire bama muli bangi basukka mu babiri omu abeere ngera betusaalira omwera nga betusaalira era omufu katakbira nnya n'ebirala ebigenderako naye ngaeyo enkola ate eva wano kono kabaka Najashi yali kabaka Ethiopia oli ayinza okubuuza naye kakati ogambye oli yali Ethiopia ono yali Makka waliwo obusimu bamukubira kasimu yamanya atya tewaliwo obusimu wadde radio wadde TV tibyaliwo wabula bubaka Allah yamuweereza obubaka yaweereza nabbi obubaka namubikira nti musajjawo musiraamu oba muganda wammwe kabaka we Ethiopia ajjulukuse musaali okugamba yategeera omubaka yategeeranga nga ekimu ku byamagero bye sallallahu alaihi wasallam Allah yamubulirangako oluusi ebintu ebimu byaba ayagadde okumubuulira ekyo yakimubuulira togaa nti yali amanya ebyama nedda omubaka sallallahu alaihi wasallam yali tamanyi byama naye oluusi Allah yamubuulirako ebyama kati nekino yamubuulira nti afudde era ne bamusaalira nawe kityo ekyo omulama gwaffe guli nti obumu ku bujulizi obulaga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nabbi wa Allah era w'amazima nti n'abamu ku bamanyi b'abakristaayo b'abayudaaya bawa obujulizi kati ng'ono Najashi ne be yali nabo bonna bannaddiini bw'olaba bakkiriza nti amazima geego era ku ekyabaleetera okukaaba bwe baamanya nti ne Qur'an yemwogerako oluusi ate abamu baali babimanyi nti abantu abamu bamanya amazima n'oluusi ne bagaana bugaanyi ekyo kyekiri oli n'amanya amazima naye n'agaana nti ŋŋaanye naye nga amaze okutegeera amazima ekyo no kyabulabe nnyo naye baba omuntu omu nga ye tamanyi ye nga tamanyi mazima kyova olaba nti bwe tuba tusaala bwe tuba tumaliriza swati Al-Fatiha tugamba ghairi maghdubi alaihim waladdaalin tulungamye okkuba eggolokofu kkubo ly'abannabbi bewaba ebyengera twewaze ekkubo lyabo abasunguwalirwa lwaki kuba bo bamanya amazima ne bagagaana bugaanyi era tuwaze nabo eri ababuze eri ate ababuzibwa obubuzibwa naye tamanyi bamukwata ku mukono talaba balinga atalaba gye bamutwala gyagenda niwe bawo ategeera ye neefula atalaba nolwekyo baawukana kyobola nti bali abamanya amazima ne bagaana abo Allah yabasunguwalira busungu ate abaabula obubuzi oba ababuzibwa abo bo kalekaleko nokyo ekyo nakyo tulina okubeera nga bw'obanga otegedde amazima olwana ogakkirize mulimu ebyokuyiga bingi naye olw'obudde tujja tukoonako bye tukoonako ekimu ku byo kiraga nti inna al islaama dhambun li baadi nnaasi abantu abamu okubeera omusiraamu musango gwa naggomola ekyo tukirabye wano bano ba Bilaali bakola musango ki Bilaali gwe bawalulanga ku njazi z'Emakka omusana nga bwe guli ogwaba mu nsi z'Abarabu naye nga gamba ahadu ahadu nga tetasobola kukyogera nti oba la ilaha illallah nakimalayo ahadu ahadu asika busisimuka Allah ali omu Allah ali omu ne bakuba oyo ne bakoowa yazza musango ki yasiramuka nokyo abantu abamu okusiramuka musango gwa naggomola va ku ebyo bya Bilaali nekira emirembe gino ensi temuzimanyi abasiraamu gye babatulugunya nolwekyo Sumayya bamuttira ki yali akoze eki kubanga teyasiramuse
bana abasajja lwaki babakima babazeeyo Makka bakoze eki babba battayo omuntu nedda lwaki baba basiraamu ng'ate ffe tetuli nobuuza kati gwe lwaki tusiramuka okutta ono olw'okusiramuka lwaki ani akuganya okusiramuka obusiraamu omulyango gw'okusiramuka gwaggalwawo nti kale ffe mwatusibira ebweru omulyango muggule saawa 24 n'olwekyo bannange leka kufuula ddiini ya muntu gufuuka omusango omuntu muli wa ddembe muwe eddembe ery'okusinza omuntu okubeera omusiraamu oba obutabeera musiraamu guleme kufuuka musango gwa naggomola bw'oba oyagala dde mu ddiini yo sala magezi malala sala bukodyo teekawo omukwano teekawo embeera omusikirize ajje mu ddiini yo nesiga nti omukoleko obulabi kubanga musiraamu ekyo tukiyiga wano mu byetuyize ekirala kyetuyiga ekirala nti inna ulamaa ahli lkitaabi yarifuna alhaqa wa yarifuna anna muhammada rasulullah rasulul haq abamanyi abategeera abamanyi ebitabo enjiri ne tawulaati bamanyi nti nabi muhammadi wa mazima era ne Qur'ani yajja nayo ekyo tukirabye wano bwe basoma Qur'ani tulabye abamanyi abasosodoti ne kabaka nga gwotaddewo Najashi engeri gye baakabamu amazika era ne basiramuka kitegeeza nti baali n'okukimanya bakimanyi. Naam, ensonga endala gye tuyinza okuyiga mu kyafa mu bigambo bino ebyali wakati wa kabaka Najashi n'abasiraamu abaali basemukiddeyo kwe kubeera nti tarikul amali awil makan idha lam tatamakkanu min ibadati llah, nti bw'obanga ekifo ky'owangaaliramu oba omulimu gw'okola tegukuwa mirembe kusinza katondawo guleke. Omulimu gw'okola toyina tebakuwa budde busaala ogwo omulimu guleke, saba Allah akuwa omulala. Kubanga olaba bano baswaba baleka obunnansi bwabwe e Makka, baleka abantu baabwe, baleka ebyobugagga byabwe, baleka famire zaabwe ne bagenda mu Ethiopia basobole okusinza Allah mu mbeera nga bali comfortable. N'ekyo bulaba nga omulimu gw'okola oba abantu wawangaalira tofunirawo mirembe mu kusinza Katonda bwe yakutonda, sala amagezi okyuse ekifo oba okyuse omulimu, kubanga ekyatutonza kikulu, ekisinga obukulu kusinza Allah jalla wala. Ebisigadde byonna bigoberera bugoberezi. Ensonga endala jawazi kitimaani al iman liddarura, nti kikkirizibwa omuntu okweka obusiraamu singa wabawo ensonga oli mu kifo kisava, singa ona banategeera nti wasiramuse bingi bigenda okwogerwa naku zino abamawulire omuntu basiramuka nga wamaanyiko bamutawaanya, lwaki wasiramuse, lwaki wasiramuse. Abannamawulire mwewuunyaki omuntu okusiramuka? Talina emyaka 18 waddembe okusiramuka. Naye tubuulire nsonga ki? Kyebala bambi abamu n'ekyo oli waddembe obanga oli mukungu, olina mu ekifo kinene, oli munnabyabufuzi, oli mugundiivu, ng'olaba bona agamba nti nasiramuse, bagenda kutawaanya nnyo abamawulire n'abalala. Oyinza n'okufiirwa by'ofiirwa. Oli waddembe okukweka obusiraamu bwo. Wano tukirabira wantu ni kabaka Najashi yasiramuka, kabaka naye teyayogera, yabukweka ng'agenda okulaba obwakabaka bwonna bwonna bw'anaakyogera bugenda kufuna ebizibu, kusasika n'ebirala bingi. Kabaka agudde eddalu, abantu basiramuka baga agudde eddalu, nogamba agudde eddalu otegera bulungi lwaki omuntu asiramuka? Abantu mumwezingirirako nnyo. Abagudde eddalu kikyo, abasiraamu baguba ddalu, fe abatajja na mwenge. Kiki tukola ekibi ekyewuunyisa omuntu ng'asiramuse? N'olwekyo kyetuyigamu wano nti oli waddembe okukweka obusiraamu bw'obanga olaba ng'olina ensonga zoyagala okugusa. Aliwo omuntu omusagala kumwogera, twasala naye
twasalako naye nagamba ndi musiraamu naye munange nkyalina byenjagala okuggusa ekikkirizibwa mu mbeera eyo naye sigamba nti kuko obusiraamu ati onywa omwenge ebisi byentegeeza naye amakulu nti okikola akaseera paka lwolaba nga akaseera katuufu n'olyoka olangirira n'ebigambo ebyo tetuyinza kusukakaawo tusaba allah jalla waala tuwa ebiseera ebirungi wasallallahu ala sayidina muhammadi waala alihi wa ashabi wasallim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf abadde erimu enkonyo. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Allah.